Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Tawulira bino ng'omuntu agenda n'agamba nti onaabubira nnyo kyaliwe. Ebintu bino biva nnyo mu gantwaga abawala ge beekolaakola. Era abaami mubeere very careful. Abakyala bamabeera nagamba my bestie, Matilda is my bestie. Beekubye ebifaananyi nga beekutte bwe bati. Kiki naawe lwaki olabisa nno? I'm telling you. Ebintu ebyo oluusi bafunamu feelings eziri sexual. Ne batandika okwekwatirira. Nera ko kwekwatako. Ne beekwatako. Bw'amala okumukwatako ne bikula. Ne becoming a relationship. Abantu omu they find a lot of peace in that relationship. Lwasonga temugenda beera mu kulumu anti tagenda kubeera nga era ekidoma mwe agenda kunnumya. Abamanya ne mukyala munne beerabirira. Benyweza. Bw'aba yagala ssente kimami kyange kirina ssente. Begumya. So amaya nedoboozi nabulime Esther SC wano ku S Media Uganda. Kubuuza gwe nawe sinza okubanga otulaba. Thank you so much. Nkubuuzaako gwe wenna subscribe nze kweno channel. Thank you so much. Nengera nyongero bagamba bambi oba mupya kweno channel nga tonaba kusubscribe nga please subscribe nga tonaba nakulaba video eno subscribing wansi waliwo subscribe abutamanyi kusubscribing then nonyiga ne kadi so buli video nga zine zigenda okubeerawo nga gwasooka okola ki oziraba so mbuuzaako emikono gyange nga abali awo mu nsi z'Abawarabu, Dubai, Saudi Arabia, wonna naye emikono gyange mu Egypt mwenna mbabuuzaako wenvaayo eyo era nengenda mu Europe era mwenna mbabuuzaako gwena abali mu wonna Spain, biki Italy, waliwo ensi nnyingi awo mu Europe, yes. Then abali mu America namwe mbabuuzaako mwenna abali mu America ate era namwe abali Canada. Mwenna namwe nyongera babuuzaako. Thank you so much. Mwebale nnyo omulimu ogwo, mwebale kukomentinga, mwebale kulaba video zino, ate era mwebale kuyiga. Kansuubire temukoma kunyumirwa bunyumirwa wala mubaako bye muyiga. Era ng'olunaku olwaleero tugenzeko mu Kiwozi ne Matilda. Matilda, how are you? Good, how are you? I'm good. Oli bulungi? I'm very well. Bulungi nnyo. Perfectly well. Oh. Nange ndi bulungi. Era nkulaba wazze weesaze Arsenal. Bintu byebyo. Kati nze nagambye mu bintu kati otampita esi olumwe mama Arsenal. Oba kukyogera gwe kasoyanga ka Arsenal. Kaine nga jekampa amaanyi. Amba bere batuvuma Bridget Junior bere nga atuvuma. Wali omulala ani awo Kasuku. Abo naba Man United bavuma abana basana mbutuli bukachere simanyi naye twabavaako mukola byaffe mboyamwe fe Arsenal kuzamba timu eriyewe emirembe nekati wenjoga ne Matilda empira notabitegeera abapyo mbanduze mbamusindala so anyway weekend so aba weekend ise mabega abo video agenda viral gundi agenda viral Matilda yali yakasuku so njagala tuba tujogerako mugendeka wakasuku mugirabe kasuku live yagikola yali ayina omwana gwe yakyazaawo namukyaza bali bogera ku abaana ebintu binaku zino bekola LGBT you know nga mwana gamba nti ennaku zino Uganda yagenda wala yatabuka nti obeeraawo nga oli musajja olina mukazi wo naye nga mujjawo si musajja oba musanji wo abasajja abamusanji abasajja kati balina bajja baabwe anti wekibeera nga mujjawo si musajja nga mukazi musanji we koba kale omukazi ng'oli eyo ng'olina musajja obbaawo naye nga ayinayo naye nga mujjawo eribadde mujjawo nga bbaawo ayinawo bbaawe ngaina bawe wachiri anti uyenzi ngeye yangu yekireeta yagenda maso nakakasa yagenda maso nakakasa gundi ndaba gundi eri gundi olina okudakena yagenda maso nakakasa yagenda maso nakakasa nagamba nti bangi nnyo kati abantu bangi nnyo nagamba nogamba nti abafumbo bali eyo abeera mufumbo maka g'omusajja naye nga ka baby ke nenga ka baby ke
kali wali eri ningamba wanji ana matenda nabikuweereza kimanyi wabira nabiriko ekiro kiramba nga neewunya tumanyi twali twayogera ko ngate bisoboka kanagala nkwage nti ensaawo weetuuse tujja kukyaza ku Matilda wano tunyumyemu nga tunyumye mu mboozi olowooza tulagawa oba gwe mukulaba okuko tugenda kukola tutya oba kyekiretedde embeera eyo okubeera nga kati nyingi nnyo tesobola okubeerawo ne esi naye nga esi abasajja bano takyabalaba muka buntu ng'alabamu omwana oli ow'ebbina eddene tutandikiraawo kati nze kyeniza okwogera nze ekisooka bwe nalaba ebintu ebyo neewuunya era nendabya ddala nga ekyo kino nga kitiisa it's very scary kyakutiisa nze kyantiisa amazima ga Katonda mugulu neŋŋamba kati obeerawo nga omukazi akwana okitegeera kubanga omwana omuwala ono yabinyumya nga olaba aseka but that was actually a very serious topic and we should really think about it abeerawo nga omukazi nankwana nandaga njagala nange nemwagala kale nze ndaba nga it's really too much nze nganze mpera nga sikisobola naye nga bw'otunulira ebintu ebyo biri nnyo mu marriage kuwaliwo n'omutuke nadde njogera naye the other day on Friday namugamba olina video no gyewali nanga mune najje ne Matilda ebintu ebyo bituufu kale nga mpulira nkyawakana nga mugane gwe have you seen this but, like is it possible we talked about this for almost you've even told me about it in the night yeah. wangu yanatumia for 2 hours ekiro paka saa 10 nga mpuze nga ndiwe jaw dropped like what is even happening ekitegeera negayo ono nanga munagenda Matilda ebintu omuna ebikolebwa ebisiyaga bingi nnyo mu Uganda ate kiri very unfortunate biri nnyo mu bantu abafumbo nga si nti abantu beefumbirwa nti basiyazi naye nga abafumbo beefumbirwa omwami n'omukyala naye nga omwami musiyazi oba omukyala nga musiyazi biri nnyo mu bafumbo ate abafumbo bano bababuusa amaaso webale nnyo ate amaaso bagamba yo omusajja omufumbo ow'empeta alina n'abaana n'omukazi okitegeera naye naŋŋamba nga it was a man that was saying it naŋŋamba munnange gyebiri era abantu babikola naye naŋŋamba nti naŋŋamba naye era toweewuunya nnyo gweoba obadde tokimanyi take your time to really investigate on it naye nga nze esi bwe nalaba ekintu kino bwe nakyetegereza omukyala we yagenda n'agamba nange abakazi abafumbo batukwana balina ssente omwana kwana awo nagulira kino nakuyiwamu emmotoka yagamba ekyo ate lwaja nagamba n'okugamba nti obeeraawo nga kati nga tujjako ebya ssente omayadde abantu balowooza nga ebyo batwalayo ssente naye yawa details ze n'agamba obeeraawo ng'omusajjawo akuyisa bubi anti kati esi mbadde like tukibreaking nti waliwo nti aspect ya ssente ekitegeera aspect ya ssente ejjirawa mu kintu kino nti oluusi abakyala abasinga esi kuba yali agamba nti batuwa ebirabo ebyebbeeyi kijja kitya omukazi obbanga asobola oku offeringa ebintu ebyebbeeyi weebityo abakyala bw'okitunulira mu butonde bwaffe tetutulabirira waka waffe nga tuli bakyala bafumbo nti ekitegeeza ssente tuba nazo nga ki nga nyingi kati omuntu aba alina okuweebwako okuba kujja kukola ki kubeerawo naye bwe tugenda mu emotional beat kyekireetera abakyala abasinga obanga bakola ebintu ebyo nti njagala bambi bategeere nnyo nti abakyala twagala nnyo tubuddabudda abakyala mu kwagala okutubuddabudda ennyo bambi it's really unfortunate naye tetugenda kishugakooti nga gano ge mazima tetwagala tukweyisaako naye nga esi ekintu kino munnange tekiva mu bbanga ebiseera ebisinga ebintu bino eno biva nnyo okuva omwana gyazze ng'akulira ebisiyaga ebyo tebiribwa muntu out of the blue. Are you serious? Anti wuliriza esi bibeera triggered byebiki bibeera babizuukusa nti bakizuukusa ebisiyaga bakizuukusa mu bintu ebikizuukusa mulimu emotions babizuukusa nti esi abakyala twagala nnyo tufaako twagala nnyo tulabirira abasajja abasinga mubeera very reluctant with the emotional bit of your wives ne mwesoyo gwa nagamba teweefiirayo
mukyala ono lumu aba akyatambula agenda osanga nga alina munne gw'asobola onyumiza ku kizibu kye n'akola ki nga ye esi nga ye esi asobola omunyumiza ebizibu bye n'amugamba naye esi I'm going through this and that and the other esi n'amubeerera oh dear no, I don't want to use your name it can get attached to you like baso kikuteeka but let's look another oba yafunayo Brenda n'amugamba nange that's my other name oh Brenda katufune ddala Monica tufune Monica kakati namugamba munaye Monica munange you see my man doesn't give me time and the day what do I do nze mpulira nkoye Monica namugamba don't worry it's okay osegera gwajikira omwami oli eyo chapa ande bambi nawe tetuli mu kuneja naye tulaga bino ebintu gye bikola ki bitandikira nti kuba gwe omwami tetugenda kunenyeza kunoonya ssente oli mukola ate mukyala okola ebyo ebintu munaye si buvunaanyizibwa bwo sitaani wo aba mulinnya ebibye ekitegeera nti munange omwanyi omwami wange simanya tanfaako bulungi nga munaye Monica nga don't worry you can always call me and we talk you can always come and bwoba oli akustress nze okujjako ewange n'okola ki ne weebaka abantu batandika okufuna feelings for what for each other nagamba kyobola ng'ojja kusanga ngeri abawala abuba fe abawala ebbuba lyatutonderwa tulina ngero ojja kwesanga obuba nnyo nga you don't like your friend associating with a certain lady nobeerawo nga esi ebbuba sayade esi ayogera ne Matilda banyumya biki nga bbuba likwata gwe towulira bino ng'omuntu agenda n'agamba nti onaabubira nnyo kyaliwe ebintu ebyo biva nnyo mu gantu ago abawala ge beekolaakola era abaami mubeere very careful abakyala bamabeera naga my bestie Matilda is my bestie beekubya ebifaananyi nga beekutte bwe bati kiki naawe lwaki olabisa nno I'm telling you ebintu ebyo oluusi bafunamu feelings eziri sexual ne batandika okwekwatirira nolako okwekwatako ne beekwatako bw'amala okumukwatako ne bikula ne becoming a relationship abantu abamu they find a lot of peace in that relationship lwasonga temugenda beera kulumwa nti tagenda kubeera nga eraikidde omwami we agenda kunnumya abamanya alina mukyala munne beerabirira benyweza bw'aba ayagala ssente kimami kyange kirina ssente beegumya munaye don't worry kijja kuggwa bannange ogenda nno nga mukyala we ayagalidde ddala mukazi munne esi toseka nze kino kyanneewunyisiza nnyo the way you're talking about these things Brian wama tonenya kuseka naye nga Matilda gyayogeramu ebintu bino bw'ogenda n'olaba interviews ezisinga ezikwatagana ku bantu abali in that kind of gender abali transgender abali homosexual abali lesbian ebintu ebyo bibeera n'ekintu ekyabikuza era ng'ebeera eri attach so much onto mental health and emotions nti omuntu abadde alina trauma gyazze ng'akola ki ng'ayitamu abakyala abasinga bw'ajja n'akugamba nti abadde bannange kino sibagamba nno mbyogera nsala kigambo nawe osoogera n'okola research owuwo ku interviews ezigenda zikolebwa ku bantu nga bali transgender abali lesbian ebiseera ebisinga percentage esinga ejja kugamba they have been raped before nze bandrapinga n'enkyawa abasajja okitegeera addawa ku bakazi banne tagenda kudda ku bisolo abamu agenda kugamba I was sexually abused I was harassed abasajja baleetedde nnyo abantu like abantu abasinga kababeere basajja nti abasajja abasinga waliwo omukyala bamuyita Candice Owen ali ku YouTube okwo omusogera ne mufollowinga alwanyisa nnyo ebisiyaga like si nnyo nti bisiyaga naye alwanyisa nnyo ebyo ebintu bya transgender from being a man to being a woman and from being a woman to being a man nga yagamba it's impossible naye yagenda n'agamba yakolako interview n'omusajja omu eyo mu America omusajja n'amugamba nti percentage esinga ey'abantu abajja ne beeteekayo nti nno they are gay tebali gay naturally nti oli bamuzaala gay muze bakola ki baguyiga bagweyigiriza taveeri naganze gwe mulaba abanzaala nga ndi gay era ye n'agamba ng'agamba nti omwami oyo yali gay n'agenda n'amukolako interview omwami oyo n'amugamba nze nga nze ndi gay saagalangako ki
bakazi nkuze I'm attracted to ladies to men I'm sorry and I've grown up getting attracted to what to fellow men naye nagamba ku research jakoze yenga yegeman agenzo kwanga mu community yabwe mwali abamu ate abaliga abasinga obungi the biggest percentage they are not born gay. They use it as a way of defending themselves. Born gay nedda abamu bajjarwa situations ezenjawulo zeziba leading okola ebintu ebyo abamu sente abamu emotions abamu they are broken bayagayaga they are desperate and looking for a place to be at peace. Agenda okulaba gundi yenze gwe yampadde eddembe n'agenda n'afuna nti omuwala ali eyo bamuyita Rosie n'agamba nze Rosie yampa eddembe. Some people are so desperate, they are looking for peace, they can't find it in an opposite gender. Yeah, in an opposite gender. Naye agenda n'afuna no n'alaba omuntu best friend we namuga naye lwaki tweteeka kuba n'abasajja abatumenya okitegeera. Why do we stick to nojja nange omusajja yannumya nange yannumya nti kati tukoze tutya? Why don't we just team up and be our own life, our own people and live our own lives? Okitegeera. In most cases when you follow ebintu ebimu ebitambuza abantu abali mu LGBTQ community bali nnyo live free, it's my body, it's my rules, my life. Well, look at them. You go and follow. Me, I'm just listening. Bali nnyo in that thing of like it's my life, it's my byenjagala. Naye when you go deep to follow up their life, something triggered them to do that. Era abasingo ojja kwesanga yali abaddeko ne family, yali abaddeko n'omwana abamu nga balinayo ne ku baana. I'm not speaking this out of actually bias. Nze ku research wange gwenkoze, that is how it is. Kitegeera balina ekyaba pushinga okuyingira ewantu okugenda mu bintu ebyo. Kitegeera kati besanga abamu nga it is mental health issues. Ng'omuntu omutuuza n'akunyumiza emboozi n'omuzaala soko nyumizeeko how was your life growing up? Agenda atandika okunyumiza ogambe oh my god nga they went through a lot of emotional abuse. Akunyumiza nze gwolaba I grew up in a home, my dad yali violent nga babadde olusi babadde tebakyagala. However there are those that also be there not convincing ati ye bamuzaala bw'atyo ayagala basajja banne oli not convincing nga agamba ye mukazi obiraba ku internet muzungu najja naganze banzaala mpulira ndi muwala era nze ndi muwala. Bamuta Smith bichi. I learnt about homosexuality all the muyimbi bamutoba Smith bichi bana. Sam Smith. Yeah. Osegera. Ye bekola ebintu eby'ekikyala ye nakulaga nti ye mukazi. Awumulama tu. Abamu bagenda I know mubiri nakugamba me I'm a woman living inside a man's body. Omwoyo gwange mukazi omubiri musajja. Like they give those kinds of explanations and statements. Nogana kati nze natandika omenze esi ebintu bino munnange nabirabe mwala nga byogera naye nabadde sirabangako. I had never landed on a Ugandan speaking openly like that there are actually women that practice such things. Yeah. Nenganze I learnt about I got to pick interest in finding out what these people are made of when I was in high school. I remember that was 2013, I was in my Form 5. And I always wanted to understand, how are these people, like, essence because they call research wange gwe nekakasa amala. Nga nebuuza ebibuuzo tannamala bulungi naye kale kyempulira ampadde ku information emala. Nengezaako nnyo binoonye lwaki bali bwe bati kiki ekibaleetera okukola ebintu bino. Nengenda mu interviews ez'abazungu nalabako n'ezimu nga mu bazungu eriyo n'abazadde abakuza abaana be nga bamulaga ye bw'atyo bw'ali bamulaga you're okay to dress the way you want, you're okay to do whatever you want. Kaakati ng'ekintu ekyo kindisturbinga nnyo esi nenkola research era Esther ebintu ebyo munnange because investigations eziwera mu field eyange ey'obwa Matilda y'okumanya lwaki ebintu ebyo biri mu nseera lwaki bitambulawo ebityo oba okitegeera nenga it is not okay for people to be like that. It's not okay. It is not okay esi abantu abakikola babeera bali tortured emotionally, they are going through some emotional abuse nga they are looking for a place of peace. Kati kakutanda n'agenda in a place of peace na finding your comfort.
esi tagenda kudda and they have their own reasons. Tetugenda boogerera mbu nti lwaki babeera bakola bwe batyo lwaki how would you date a fellow nze sigenda gamba muntu lwaki oba odatinga mukazi munno. That is their life. They are choosing to live like that. Naye nga balina ensonga lwaki bakola ki babikola. Kati to come to that lady yali gondye ne mukulu Kasuku. Omuwala oyo naye omulaba yali abyogera nga like according to expressions oba yalinga abimisinga. Expressions, you know, sometimes we speak things, but even the expressions that we give speak. Neba nsimanyi abaana abo baali bakola ebintu banange nga naye olwo olusi yabirimu naye ng'abyewuunya ng'omukazi amukwana n'agamba ankwanye esi wangi oyina ebintu bayongamba ku ssimu ekiro nze awo kabiti ketusoto mbadde ngezaako like kuyitiramu ku ngeri nze ku research wange gwe nakola olusi aleetera abantu abo okukola ki okugenda mu bintu ebyo olusi it's emotional abuse. They've been abused emotionally before. Ate n'obuzibu bwe tulina mu society yaffe wano ey'Abafirika oba eya Uganda nti ate we bajja we babalaba they just storm them around okitegeera nti ne baba stoninga nti oba basiru tebalina magezi banoonya ssente temwesiriwaza okitegeera. The truth is wanewaffe mu African setting abasinga bigendamu n'ekyo kasente abasinga the biggest percentage tebaliyo mbu olw'okuba ye maama alina emotional abuse abamu ssente. Kale twogere n'abo abali emotionally abused bo babeerayo nga mbufumbo betalinamu ssanyu n'afuluma abweru n'akola ki kati obalenya kubanga badde mufumbo w'omusajja tafunyeeyo ssanyu eyasooka w'okubiri n'okusatu n'agenda ewoona omukyala omulala omukyala munne oba musajja munne n'amusangana nga wangi ne bakwatagana. Do you blame them? No, I'm not going to blame anybody. I'm not going to judge anybody. Yes, you're not going to judge anyone. Everyone, because everyone has a right to the way they move their lives. Exactly. Okitegeera nze sigenda veni nga menya abo kyokola kibi nyonyonyo simanyi kyakutuma kukola bintu ebyo nze nga nze wembaniriza okufindigira offense if they came in my inbox. Omukazi nojja n'otandikako tuba tugenda kufuna obuzibu okitegeera naye ogenda muwabye sigenda kuwabya. I'll just be straightforward. I am not lesbian. I'm straight. I like men. I enjoy men. I like men. Nothing can take my heart away from men. Even my feelings. Neba mpisa bubi batya nze neba nampisa bubi nze njagala basajja nze kubuulira oba kitegeera esi another thing that makes people go into those things. I'm listening. Another thing that makes people go into those things, curiosity. Kumanya. Curiosity bajijjawa kulaba porno. Olaba porno. Watching pornographic movies. Nti bagenda olusi ne balaba pornographic movies and they see certain scenes that are connected to that. Nagana lwaki sigeza. Nagana how does it feel when you're with a fellow woman? Curiosity. Nemutuma. Natuukayo. Oli nagamba I watched a movie where they were using dildos. Dildo ewulikika etya. Omeka tetulina sugar coating. Eno bagiyita straight to the teri kuwumba. Oli nalaba dildo. What are dildos banaye abatulaba? Dildos, they are these plastic ebintu bino ebya plastic bye bakola nga bifaanana ng'obutonde bw'abasajja oba obw'abakyala nga bivibratinga bikumatiza ebima. Oh my goodness. Ekiraza bakola business eyinza okuba ekola mu ngeri gy'otategeera. Nze nkubuulira. Nkubuulira. People make a lot of money from those things. Nze ngambe nina research wange. Abantu bagulira da dildos. Bagula amamotoka. Nga bazijja mu dildos. Dildo. Wangi. Ate kuba mu Uganda tebabikkiriza. Biri very private, bina sacred society. Wera babitegeera. Ababikozesa bamanyi gye bakola ki? Gye babijja. Abaana beematiriza ddala. Kati in those your curiosity eyo nalaba movie nenda bamuwala nga yeematiza. How does it feel? Ngagenda agigula. Agagula nge mumalira. Ngekolera ddala kyayagala.
ngate kati bana abasajja mbagaza kyokunnumya omutwe olaba that emotional abuse abasajja olusi gye bayisamu abakyala baabwe ebaleetera okubeera nga babeeramu obwo bulamu kubanga oyo mwana alina statement gye yakola naga nti basajja bangi babeera mu maka nabeerawo nga amaze omwaka mulamba tamazisa mukazi we n'agenda n'afuna eyo kikazi kinne bemanyi omuwala yagenda n'agamba ffe abakazi tumanyi oba tukwata nayo matiza naye nze maati mukazi munnange sisobola kugamba nti oyinza okundetera okumatira banange me am too straight olaba yo statement gye bagamba mbu you know girls nowhere to touch each other and then they can get to the climax amabrayo oyo omusajja asobola okukwata n'owulira nga kyekyo ng'akwata gwe musajja munne tekiriyo oli omukyala we yali ayogera ng'agamba nti ye yali ayogera ku bakazi ng'agamba mbu abakazi beemanyi emibiri gyabwe amanyi bw'okwata wano omukazi munno they can easily get to their climax nze sirinaawo osobola kunkwata amanyi lwaki because me I don't know nze nganze obutonde bwange obutuufu my climax comes out of emotions it is not a switch that you just press tune it has a process see I'm being honest it has a process sibya kunyiga switch power button on off tonkoloza Matilda nze kubuulira nze leero mukwano tomumatiza nti omukazi olw'okubanga nti abakazi balina engeri gye beemanyi gye beekwata mbu olina wookwata muno n'awulira bulungi nze kyange kiri so connected to abasajja baagenda wala abasajja tebamanyi na kuromansi olutwale tugana n'abasajja tebamanyi kuromansinga abakazi nabanga bamanyi okuromansinga bo babirabye omanyi kiri bwe kiti nze ndowoozamu engeri gikiri nti ebiseera ebisinga kyoyagala nange kyenyinza okuba nga njagala I want to be romanced no oyagala kubeera romance ate abasajja ayinza obutakimanya ati kati abasajja kati omusajja nze mukyala wajja n'akuromansinga ndowooza ngu zivaako bannange mpulira nga sisobola mpulira nga taliiyo bannange taliiyo ewange simanyi bali kushaba agenda okulaba sheno bagamba oyo mwana nomugezesa mama ewange mukwano jangu nabo oyagala kumpa ku ssente siina buzibu naye kyogaa nti nze nkwagala ssente z'omuntu ogenda zirya kumpa nga fan abantu batuwa ssente tebakuwangako bafaani bo ssente n'agamba I like your show nkwerezayo abiri bazimpanga naye bannange onabo gye wange ku nsonga ya mukwano togenda kunfuna ssente zo jazirya zo ssente njazirya nga naye era tozimpadde nti onkwana ozimpadde nga nti oyagadde ebyange ate sooka nazikuwa nga takwana era wonkwanira bwoti blocked sigenda balimba bakyala bannange I'm not like that I'm not bisexual I am straight and completely straight so Matilda anasoboka tukyagenda maaso omukyalo niyagamba nti eyo waliyo heartbreaks bayaba namenya emitima bonange mbalabyeko be bagimenya nti omuntu omu yakola statement nagamba ekimenyisa mu mutima omanyi tebafunika zo bagamba nti bangi nnyo naye tebafunika kati namuyo omu ng'akola statement nagamba nti ekibaleetera okubeera alowoozaamu ngenda kuddamu nti okufuna omuntu omulala ate n'ekirala ebintu omanyi wano ku musajja n'omukyala tugamba nja kufuna omulala oluusi obeerawo ng'olwedde mu inbox mulimu nga mukaaga nogamba let me try the other let me try nze kiri kiba kizibu n'ekirala kati tudde ku saidi y'abasajja ku kya heartbreak bagamba bagge baba n'ebbuba nti bagge baba n'ebbuba liyitirivu nnyo ku basajja baabwe gwe kinoonyerezeeko olabe abo bagge balina ebbuba terimanyi lyabakazi anti kyenkugambye ekiri statement nyoga nti bazibu bakufuna kati alowoozaamu omuleke kati anti kukyabasajja ng'ovudde n'ekyobuzibu okufuna oluusi babeera mu community zaabwe nga beemanyi okitegeera abantu okuba mu community naye nga si yoyo gw'oyagala obuzibu oluusi bye babeeramu kati imagine obadde musajja nga eriyo gaye yakuyingiza mu bisiyaga
N'amala okuterrorizing emabega eyo n'amalayo. Ate n'agamba kukyeye kati njagala mulala. They've already destroyed you. Kwe kufa kowulira. Kwe kufa like nti omuntu already yakikuteekamu ebyo tobimanyi tobikola n'abikuteekamu. Ate kati agamba ayagala mulala. Kati nze oyagala ngenda kubeerawo ntya sikyasobola ali abakazi. Sikyasobola n'abasajja bannange ani oluusi bayinza obanga they are not even going to be attracted to me. Like all emotions. Abakazi bakiri fair. Ku bakazi bo lwaki abagamba nti no tagenda kukikkiriza era nga bw'ogambye nti oluusi tagenda kigamberera kyangu kufuna mulala. Ekitegeera ekyokubiri oluusi akutaddemu nnyo akuinvestinzeemu kubanga nze kyenategeera ku basiyazi majja balina akasente atalina ssente tolya kisiyaga bwe kirinze ku kyendaba yoshogera neyokyogera n'agamba nti oyo already cynic kati olina okuba nga you're giving it tosobola kuya ekisiyaga nga oli mwavu ekiyaga kyabagagga kaakati oli oluusi agamba nakuteeka musajja yange kugulidde benzi zange kututte Dubai Batane Dubai. Don't you think they are broke LGBT members? Na mkwano gwo mugambo oli musiru. Kati lwaki weterrorizing nga tofuna? Abagagga abasinga gwegenda wetegereze bannange bagge. Kale betulina wano mu Uganda. Bagga abasinga balina ssente. Terige mwavu. Wane waffe. Era abagamba nti genga naye talina ssente. Oba kitegeera. Bagga abasinga balina ssente. Tebabeera baavu. Kubanga eno bizinesi yaabwe ate bagga abasinga beetunda. Most gay people beetunda. Okwetunda kutya? Okwetunda baba malaya. Most gay people are hoes. Ato chawuddemu abasajja ebya business ye kwalya. Chovola banga bibeeramu nnyo abavubuka. Kubanga omugagga abaliso oluusi abeera ogwo. Kati wano mu Uganda kikyali ku spread. Bakyaliisa njiri. Enjiri ejja neki? Ne sente. Ekira time ojja kutuuka nga temuleka sente. Abeera agent omu. Nayonoona endiga 10. Ne bali luddawa. Kati bwakutegeera nti kati okiyingidde okitegedde. Nze manyi kugani nabikolako research. Bani manyi babikolako. Nabikolako research. Ogani nogamba omanyi nze nabikolako kati nga sinawulira kali research. Nze nabikolako research. Abasinga wano ewaffe mu Uganda abavubuka ababikola babitunda. Era n'abavubuka abasinga abava wano mu Uganda ne bagenda eweeru ne babikola era baba babitunda. Nze esi waliwo guy oba yo guy bamu blockinga ku TikTok kuno. I have my friend, she's called Becky. Eyo video twagiraba ffenna in 2022 nga guy gay ng'ali oku ku TikTok senga w'abagge. Amazima ga Katonda mugulu yali ku TikTok ne bayika bamujjako. Nga byasanyiza muyinza okwatta mumulaba naye nga gyali bannange ayika oba akyaliko simanyi naye omulenzi oli twatya twali tubena tugamba ne mugamba Becky first come and see. Nangamba nga gaya ali kuli senga w'abagge nga abagamba ba starters baba batya olinza kukozesa ki lubricants ki ezikola ziriwo ezitakola what else ebintu ebyo bye bakozesa olinza tandika otya boba ne lavawo okola otya nga gaya abyogera but I felt so disgusted. Okay, not in a bad way, but it was very unfortunate that the world has reached that. Nti omuntu alinza obanga takyalina na shame nga ajja kuno n'agamba this is what you're supposed to do if you're homosexual. Nga kiri ku TikTok byali kuno ku TikTok oyo guy namusala kuno yalina mvubuka muto. Kati okibawo ekyo kiri tulina research twaka nti bisingayo ku masomero abantu bayinza kukola batya kusabira abaana baffe tekyoka praying for our kids and trying to instill values in them. Akatalekeka okitegeera nti abaana baffe tetulina geje tugenda gamba tugenda kufollowinga abaana baffe balinga baami baffe
tetumanyi gye batambulira naddala omwana nga akuze nga avudde mu maaso go all the time ali mu kisulo oluusi alina emikwano togimanyi kubasabira essi praying for our children and also preaching to them the gospel si just kubeera newaka n'omusabira but also preaching to them the what? The gospel. Giving them the dangers of it. Oba kitegeera bulungi nnyo. Giving them the dangers nti mwana wange buzibu ki bw'osanga mu mbeera eno bw'ogitandika ogenda kufa. The biggest number of gay people, they are HIV positive. Yeah, it's serious. Yes, you do your research. The biggest number of gay people, they are HIV positive. Gamujawa. Esi. Bamwesiga. Inkugambye ge gaya jamu. Bora twaga ne bekebeza omusaayi. Ge abeera wano. Ati nkugambye abasinga beetunda. Okitegeera most gay people. Aba tebakozesa gundi. Bakubali abazungu abakolamu. Bakozesa CDs. Sikitegeera but most of them are sick. Bebachasize sexually transmitted infections. You do your research. Omayize njagala nnyo research oyo. Kubanga abeera relatable togeyagamba tida yatulimbi. Ogenda gwe kenyini obirabe nga gyebiri. The biggest number of gay people, they are HIV positive. The biggest number of gay people betunda mu kisiyaga. Abagagga. Osobola chumba umba nakachita gundi. Chi. Tekina kuwumbibwa. Ebisiya waliwo minisita yagamba nti ekikifudde ekirungi kukiyita kisiyaga. Bali awo ku barometer. Tetulina kiwumbawumba ekisiyaga olwawo kiyita kisiyaga omwana abeera yagamba ekisiyaga bakirya batya. Ng'omunyonyola. Kati awo oba olina okukola ki okukiyita nti okukwata n'oyagala omuntu nga mufaanagana mu genda. Okitegeera. Okweraga omukwano nga muli bantu ba sexy emu. Oba olabye? Mpulira. Bye bireetedde obuzibu. Nti abakiwoomya ne bakibikkirira be bakireetedde abantu beera very curious omanya abakikola batya. N'okwagala kati mbadde nkyakunnyonnyola nti abasinga obungi nnyo abakikola naddala ffe waneeno mu Africa gye kitabadde baba bakireese nga ba agenti bakikola ki? Nyamaga kyaliyo no ku mulembe gwa Mutaasa. Balimba. Balina research yawe Matilda. Balina research. Tetwetaaga research ataliko evidence. Bwe kiba kyaliyo ku mutembe gwa Kabaka Mwanga ku gwa Muteesa. Bring your evidence. Ogambe nti gundi bamukwata ne gundi. Gundi bamukwata ne gundi. Mu Bible bakulaga kyaliko evidence. Nti kyaliyo mu biseera ebyo. Mu Bible ekulaga mu Sodom and what? Gomorrah. Era Kabaka Katonda nayo kyekyo ekifo n'akizikiriza lwaki baagezaako kukwana malayika ye. Yali anyirira okufaako obufi. Katonda nagamba n'abantu balina okuzonyera ku malayika zange. Nakiteekako oba kiraba nakiteekako omuliro. Facts weziri. Tebabyogera bayina Bible nali saagisoma wakombadde sikamanya. Sodom and Gomorrah. Adadde Gomorrah nabimbiwuliddeko. Naye mbadde simanyi kya malayika. Era Katonda kye kyamukwasa obusungu. Era yakyabasonyiye. Era yakyabasonyiye naye bakwata ku malayika. Bamukwasa obusungu nga bagenze ku bantu be. Okitegeera maaso. Kaakati n'oyo agamba nti byaliwo kuva mu mwaka gwa gundi. Later facts zo wano. Ogambe nti mu mwaka ogwo bakwatako gundi ne gundi nga bakola ki? Nga babikola. Nga mayi mpumba wumba. Nga babikola. Babireete facts zaabwe. Kole tutagalimba abantu. Gwe leta facts zo ga munange ku mwaka ogwo mu biseera ebyo kino kye kyakola ki? Kyaliwo. Esther ngenda kugamba I don't judge those people. Ekintu kye kyasinze obutayagala bikaka abantu. Gobo leyo ngoli okola ebintu byebyo. N'omuntu omubikole mumanyi. Naye don't force them on other people. Esi. There's been a finding that bajja wano omuntu aveeri ebweru najja ne ssente z'obuwumbi nga ze ku spreadinga gospel.
Ebisiyaga nayita mu bayiseemu amanya buli line gye mpita buli gwe mpitamu ateeka ku mulala. It's like pushing it forward. If I sodomize this person out of trauma agenda sodomizing obulala, out of trauma n'oli sodomizing omulala kikule. Until they use people's vulnerability. Baavu ebaavu tebalina omwana ogenda mugamba nkuwa iPhone 15 kati sawe binali ebyo ng'olyaga mpozi nti tebiruma ennaku ezo ogenda bawulira bulungi banange oba omanyi nti no bw'oba omanyi nti nnimba jangu ne facts zo tebiruma okitege anjaga tutaka abantu bategeera ebintu bino esi kyekyoka ekinnuma wano mu Africa nti abalese ebisiyaga babitukaka baagala tubikole birampaka oli aba agent najja wano n'obuwumbi bwe oba nfuna ne bateekawo nezi office yena janga ayina target nze sina office kubanga tebana bazituleta ne tuzimanyi gye eziri olaba ne gavumenti yabigana naye tebabajjaayo okitegeera waliyo abantu abagagga abanene muzi office eyo nga basiyazi omwana yabyogeraawo kitegeera awo n'omukyalo omu yakyogera bali bamuyitaani omukyala Kabuye yagamba nti bana bavayo ne beera abo si basiyazi baddala abaddala tebeeranga era awuyita bubebi bana babe we need our rights abo si ba original ba agent tebeeyogera yabeera minister ba MP nze namukono gwange yagenda n'agamba yagenda ba pastor ebyo sibima I'm not going to identify we have always had such stories of course zibeerayo yes ne kati nze njaga kwogerera mu ba agent bali simanyi naye asobola okubeera nga gyali nga gyali nga pastor naye nga agent okitegeera don't sugarcoat things here kati abo ba agent yaba n'omusimbi gwe ng'amanya abalenzi 5 bagenda leeta abalala 10 naga gwe teweerabira mission baba ne target abamu weekend wasiize bameka omusimbi nga guyika kwa account nze kinewunyisa omusimbi gyegulize nali awo nembuza mukwano gwange bagge balina omulyango anti bagamba stand yasinga sente abagagga baba balominati kakati bakkirira mu geyeena stand n'ababalirako ebisawo n'agamba kati ddayo neetaaga report mu weeks 2 nga twagala kimu sente twagala kumukikuya kimu abantu bagala tikuwulira kimu sente naye sente zirina okujja nga zikuswaza nga bonna oyogera gye wazijja nawe wenyumirizaayo nze njagala kimu sente naye sente nga soyimya naye nga bannange olwatuuka nali ntudde awo nga esi antuukirira nga twogera nga mpa omulimu okitegeera sente munnange olwatuuka nti sente wazijja tojja kusobolayo haso so Essie, this topic is really wide and it's very sensitive by the way. A very sensitive topic. Abantu nga baditeekera mu feeling. Nze nkugambye olwekyo siyaga kirye. Ebibyo don't put it into other people. Tobakaka. Tobakaka. Funa musimbi go. Bw'oba ng'ozenga oli mukyala n'onkwana n'ekugaana tonyiigira tonvuma. Respect the fact that I am straight. Okitegeera. Tonteekako mbeera. Respectfully. Tonkaka. Obona yagenda agamba twaze kuzina naye tonkaka. Alien skin. Okitegeera. So guys, omwana yabawa abali bagamba tebiriiyo. Gyebiri. Mwabiwulira. Ate twongera obbajjukiza nti bafumbo. Abasajja nze kyengenda obbagamba weetegereze mukyalawo. Naffe tutegeeza abaami baffe nze neze abange mbeegenderereza ddala naddala n'omusajja ng'agamba ngenze wakyali wankulaba mupiira nga bali eyo beegira beesodomizing bamenya amateeka ga Katonda bulagulaga kwange omwami agenda wa Brian ane nasanga kugala ku Brian togere kwani omuntu yenna ali eyo ngenze wajjala dikulaba mupiira mwebereremu era ng'okuba nga bakwajjala nagenze nengamba mulina okubeera vigilant omuntu nangamba tuli insecure nze bannange ku bange sideeta muzannyo naye nga twangala obbagamba nti bambi oyinza okubeerayo nga mujjawo
Same gender. Okitege? Twangadde kibajukiza. Onizobeereyo nga mujjawo mukazi, gwe omusajja ng'oleeyo, ng'omuntu g'okompitinga naye mukazi wa mukazi wo. Gwe omukazi n'obeereyo ng'omuntu g'okompitinga naye bawa bbaawo. Kale. Brian yabadde ate munagamba esi tebabitugambako wano. Omanyi esi one thing I appreciate about us lately. Twogera ku bintu. Ne wayitawo akabanga katono nnyo ne bibaawo. Ositegeera? Yes. Naye nga bambi. Mbeera ne Matilda tubeera mu kiboozi naye kibanga kiboozi naye tuba tusoma ate nga bwe tuyiga. Mwene tubatumirako bakyali baffe bannambiru mwene tubatumirako our friends abagala show zino ba Beatrice bana thank you so much. Mwena mikwano gyaffe abatwagala wonna wootulabira mu Uganda. So far according to my reports zange Uganda basinga tulaba. Uganda, thank you so much. Nena abala munsenda kuliko abatula munsenda thank you so much. Brian yabadde kamera nyongera kukibajuza bambi batu na subscribing, please subscribe to this channel. Liking, commenting, ate era ngene kade. So buli video ogiraba. Ekyokubiri oyinza tulaba ku wano ku SC wano ku YouTube. Ne Matilda aina TikTok account ye. Banyi baga Matilda tumujjawa genda ku TikTok onanye Matilda with a pink heart with stars in it. Yeah, era ojja kukala bakafaananyi nga Matilda. Ndyoko nga nseka nnyo n'akazindaalo. Yes, so Matilda kwali TikTok, kwali ne ku Twitter. Ne ku Twitter, nakye kulala Facebook. Yeah, Matilda. On my Instagram, I'm Jackie Matilda. Jackie is J-A'. It's Sumuluzo Jackie. Yeah. And then Matilda. Then on Twitter, I'm Matilda. Though I'm not so like active on Twitter. Oh, lately it's called X. I'm not so active there, but I'm also there. Then on TikTok, as Essie has told you, Matilda. Then, yeah, your Facebook, I'm not so active on Facebook. Yes, they were now sangira fena tubera ku social media platform every band by social media. So we love you all. Thank you for everything. Brian yabadde ku camera omwami omwero oyo omwami asimu kulabika obulungi omwami oyo tubagalanya tubagalira ddala. Nice time.